Bannakibiina ki NRM basuze bulindaala okulonda abanaakwatira ekibiina bbendera mu kalulu ka 2026 ku bwa ssentebe bwa zi disitulikiti, bammeeya b'ebibuga n'amagombolola kw'ossa bakansala abakika ku zi disitulikiti. Kyokka mu disitulikiti y'e Kalungu waliwo banna NRM abavuddeyo ne batiisatiisa okuzira akalulu k'enkya nga balumiriza akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okulangira omuntu gwe batakkanya naye ku kifo ky'omubaka wa Kalungu West mu kamyufu ka sabbiiti ewedde. Ne tuli banyiivu nnyo paka tuli bw'abantu gabuddwa n'atuleeta ente situsobola kugirya ng'emitima si misanyufu lwakutubba Kalungu Museveni ate nga gwe afande waffe gwe watutwala mu nsiko naye ng'ekitulwanyisa watugamba nti tulwanira kubba bululu naye obululu ddala mu butuufu wano baabutubbye. Kinajjukirwa nti akamyufu ka NRM mu Kalungu West kalimu emivuyo nga myuka ssentebe wa NRM mu Kalungu yatuuka n'okunyakula omuzindalo okuba akakiiko k'ebyokulonda ng'alumiriza nti ebyali birangirirwa byali bikyamu. Olw'okusika omuguwa kuno mpawo omuwanguzi yalangirirwa ku olwo okutuuka ku lw'omukaaga Tango Doyle yalangirira Twaha Kiganda ng'omuwanguzi, ekintu ekyajja abamu ku bawagizi mu mbeera. Tubadde twagadde ekibiina kyaffe n'abadde batakyagala nga tubasise bayingidde mu kibiina naye ku ssaawa eno bakitemye amaanyi bagasaze. Bandikomyewo ne bamulangiririra e Kalungu ne balaba omuliro. Pulezidenti ayingire mu nsonga y'e Kalungu oba tuddamu kulonda. Ffe olw'okuba nti tetulina nnyo kye tuyinza kukola, ffe kye tuyinza okukola tetugenda kuddamu kulonda. Muzaffaru Nsubuga, omu ku bavuganya ku kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu mu kamyufu k'enkya, alaze okutya nti embeera eno yandikosa obuwanguzi bwabwe. Ate nga be bantu kwe mbadde neesigamye nga be bawagizi bange namba emu Kalungu Town Council nga mmaye ngenda giwangula n'ebitundu nga 97. Kaakati naffe nange ng'omuntu eyeesimbyewo ndi mu kutya. Embeera y'e Kalungu teyawukana nnyo n'eyo eri mu disitulikiti y'e Kiruhura ng'enabamu ku bannakibiina bakyawakanya obuwanguzi bwa Ruth Lujoki eyawangula bbendera y'ekibiina ku ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Akaruru tukaragenzere mu buteeka tukagera register bakaba bakira omuntu bamutomu register z'omulayini bamwakira ntumumanya izina rye aterraho muntu owafurikire ninga owagenzire. Omuntu akaija aza omu mugongo gw'owarikwenda oreeba omuntu yeija yamwihayo kifuba ati iwe ninkwenda omu mugongo omu. Bano balumiriza nti akamyufu ku kifo kino tekaali kamazima na bwenkanya. Waliwo ssente zisusse nga bagulira abantu mulayini nga bakuba akalulu immediately nga osika muntu mulayini n'omuwa ssente kubira eno. Actually, it is not State House that sent Shiba to come and start bribing people. The vehicle is there and herself giving out money. The evidence is there. The evidence of Musherere is there. Jovenis Lwendulu ngono yemwako omukyalo owa Kiruhura aliko ebitundu byalumiriza okubaamu emivuyo nga yagala wakiri akalulu kaddibwemu mu bitundu bino. Let the people, the party come and follow the right procedures in 5 sub-counties where problems came from. Let recounting take place. Yo mu disitulikiti y'e Lwengo abakuba mu mivuyo egyali mu kamyufu ka NRM sabbiiti ewedde bakyanyiga biwundu. Oba omanyi nti wali part ya kuleeta abantu oba okutta abantu balala nga bakumenshonize waliwo obujulizi omuntu oyo agenda kukwatibwa. RDC w'e Lwengo ategeeza nti waliwo abaakwatibwa olw'okwenyigira mu mivuyo gya kamyufu k'e Lwengo ate nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. File investigation zibadde zikyagenda mu maaso naye obujulizi omuwabi wa gavumenti obayita state attorney, chief of state attorney yagenda ku sanctioninga file kwabo ate agenda ku addingamu n'abalala. Disitulikiti y'e Kiboga y'emu kwezi ezaalimu akamyufu ak'okusika omuguwa era ng'olwaleero abavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti eno bavuddeyo okuwakanya obuwanguzi bwa Desire Muhooza. Bano baweza okwegatta ku ludda oluvuganya oba okwerondamu omwavuganye ku bwannamunigina singa tebayambibwa. Nga abakyala b'Ekiboga bakyasala entoto z'okujja ku bwannamunigina yo omubaka w'essaza ly'e Nakasongola ng'ono yawangula Stephen Kibarondo Abujingo mu kamyufu ka NRM alangiridde nga bwagenda okwesimbawo ku bwannamunigina. Abantu balonda emirundi ng'ena ng'oli bwe bamala omulonda eno n'addayo n'agenda ne yeegattako omulundi ogwokubiri. Naye okulonda tekwalina bwenkanya n'akatono
era ffe twagala Mutebi Nuuwa owaffe addeyo mu Parliament. Buli muntu gw'owulidde wano agamba Nuuwa komawo weesimbewo ffe akalulu tetwakakasa nti akalulu kaali kamazima naki na bwenkanya. N'olw'ensonga eyo abantu basabye enkomewo nkole ki neesimbe. Ate wano kiri ku rekodi abantu bawangula wano primaries naye baate baziwangudde mu mazima na bwenkanya akomawo abakuba. Okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga waliwo akabinja k'abambega ba poliisi ne bannamateeka abanoonyereza ku mivuyo egyali mu kulonda kwa sabbiiti ewedde itaasa ekibiina okuwagukawaguka.